Mbaniza ku S-Media Uganda sakone brand skin events wamune life experience Uganda amanye nedobozi nze Fat Farazi era nga nokulwale tuli wano ku Satellite Hotel tugina kubanga twogera ku nsongeza abaddewo ku Lwokutaano mwena mwazira ababa aliyo abanse kulavuse kuzi simanya ate tintimate kwegamba it's going to be fire ngina tandikako ku side eno basoke batweyanjulire tutandike show. Hey babe. Nenga nyongero kubanirizaako bannange abali ku channel zaffe S-Media Life Experience Uganda Brown Skin Events amanya nedobozi nzasha nava na matovu era ngo lunaku olwaleero tuze ku nsongeza lwo ku naku Friday team syndicate team sheebah hey social media muliro Matilda ntumanyisa idea mbalamusizaako nnyo mwena abalabi baffe bamta Matilda era nga nange nze kweno pano okudiscussinga n'okuwa overview ebyo byaliwo nga 15 September 2023 which was on Friday. I'll not share my team doza mujja kujja kugwena aban defending oba gwena abankuba surprise. Yeah, so big ups to Brown Skin Events, S-Media, Life Experience Uganda, Media Now, and please continue watching and following. Yeah, batulaba ku S-Media manya nze Red Nut Skin Kampala nga ndi muyimbi wa dancehall ate nga tunya music mbadde ngobera nnyo S-Media lwayo nange nensaba nzije nkyaliko nga olwo olutalo lwakagwawo bwenjogera ku dancehall mutegeera gyengwa ndi timu Sindi nze wano okutuusa obuwagizi So amanya nedobozi nabulime Esther SC wano ku S-Media Uganda Life Experience Brown Skin Events. Eyo nakolwale mwana mbabuuza kugwena wosinze okubanga otraba. Thank you so much. Bambi webale kubanga otwagala otuwagira mu like nga mu comment nga byonna tubiraba. Nenga onakolwale tuli mu social media muliro vibe weekend ebaddemu ebintu bingi era leero ye team tugenda kuba tuwa endowooza yaffe ku kyo ekyabaddewo weekend eno akazinda nze nkole Kasirye. Badde natero gamba obwa host obweddiza omwana ayogere nayenga Kasirye Adam kadi gemanya tubatiriza olunaku lwaleero ndowooza ku pani eno yonna nze asigaddeko akolera abantu abasigadde bakolera muntu nesebo obadde otya ndowooza nginatandikira ku guno omukono nginatandikira eno oba ntandikira eno tandikira erifa ababalisi waliwo oba tusuula ekinusu tusuula ekinusu tusuula ekinusu oba tugende mu maaso okay nza tugenda tandikira ku tiimu eyasose ku stage we tugenda otandikira nava ku stage eri eyo naye nga esi yandisoose jeni nenzira ne kati simanyi kigenda mu maaso leero bwena babawa microphone mugana bugayi naye nga tugenda kwogera ku bintu bingi olwaleero sigenda gamba nti ebya timu tugenda kusaba tubiteeke ebbali timu sheebah timu Sindi tugenda kuba twogera ku byabaddewo honestly nga si kulimba va ku bino kale yes tulina betuwagira which is okay naye nga tetugenda kuba ate nga twogera ebyobulimba kubanga tukimanyi mwena mwabadde mulaba kijja kuba kitukola bubi okuba nga ate twogera ate tugambe kino nga tekiriyo okitegedde sisobola kukyuka ndi timu sheebah okitegedde naye nga concert actually nabaddeyo nze sigenda kubeera nga abamu abagenda okwogera nze nabaddeyo nabadde mu VIP ntwala omukisa baga mbanyonyola ekuba wali abakirabiddeyo mu Russia naye nze nabaddeyo eno mu VIP twabaddeyo n'abasajja bange sijja boogera naye nga nabadde team sheebah of which ne kale Sindi yayimbye bintu bingi ebyagenze maaso kantandikira ku round 1 Sindi yayimba sheebah naayimba
of which sound teyali mulungi mukirizigana nange nti sound teyali ki mulungi pa enyingira ya sheebah kunze njiwa credit engeri gye yayingira njiwa credit engeri gye yayingiramu abazinyi be abajja n'ebintu ng'ebyo of which ne Cindy kale awo naye tu sheebah kyali okay then wetugenda ku vocals ebintu ng'ebyo sound nga tumugjeeko sound yali mulungi ku side ya Cindy side ya Cindy yokka sina kutuuka waawo ate wadde oyogedde ku sound naye njogera ku sound nti no wadde yali wonna yali mubi ku sound kubanga yali yatwalira wamu sigamba okitegeera naye nga sheebah honestly okuyimba kyabulamuko. I want to be honest. However much as fan of sheebah naye nga enyingira ye round 1 yali great performance ye energy eyo omumanyi yali great okitegeera ebintu ng'ebyo ebya Cindy naye engeri gye yajjamuko biki it's okay tusobola birabaawo ne tubireka naye nga nze yali omuntu agira sheebah byankolera oba okitegeera yes so anyway nze nkyali ku round 1 kampo omulala akazindala ayogere actually ngenda sooka ku nadde kusinziira nga bwa ebyabate ebyo ebbanga lyenudde nga mbiraba even before nga sheebah akyali wa Jeff Chiwa ne batya bato eyo Jeff Chiwa yena ensonga ze lwaki yasooka kutya bato yali amanyi obunafu kubanga nze manyi ebiseera ebisinga oba mwalabeko ku post ya Pademan gye yayogedde obuzibu basanga mu studio abantu abasinga tulaba ennyimba nga zifulumye naye tetumanya buzibu beera emabega nga tulaba hitways ziri ne twebuuza lwaki Jeff Chiwa tawaayo omwana n'akuba omuntu bato okitegeera naye obunafu najja mpolampola namanya bwe namanya nga Jeff Chiwa tataddeyo muyimbi we nze nganze abeerako okolumu mu studio namanya obuzibu bwani bw'omuyimbi we kati olunaku lw'eggulo bwe kyatuuse era before bato nabaddeko ku interview mu nakyogedde nabadde manyi ekigenda okubeerawo already era exactly kyekyakoze eki kyekyabaddewo olina sooka kumanya nga tonaba kujajinga kyabadde ku stage kubanga abayimbi bonna bali talented naye waliwo ekiba kikira munne talent muki waliwo abayimbi nga vocal oba kanjogere mbayimbi abamu nti nga bola abayimbi abakuba amaloboozi aganyuma nga ba Celine Dion oli aba Miriam Makeba Beyonce tali yeyo mba Celine Dion nga ba Michael Jackson wano ba Juliana nga ayimirira wambwati nga teetaga nagamba bawagizi nti musitule emikono n'ayimba n'amatiza show naye nga eyo talent waliwo talent endala nga tekyetaaga maloboozi naye nga muyiiya waliwo abayimbi ng'ekiroboozi kye kyakubwakubwa naye nga muyiiya eyo gundi yakubiri nga bola Bobby Wine nti talina kiroboozi kisanyusa naye nga muki bw'akwata microphone ne bw'aba ayimiridde mu kifo kimu obumatira nti ayimbye kati ate waliwo abayimbi nga talina maloboozi gali agakuba ennyo ng'asobola okuyimba n'akumatiza ate ng'asobola kuyiyayiya omuli bola abayimbi nga David Lutalo tasobola kuba tooni ziri ez'abalala naye ng'ate ayimba ate era yeeyiyiza lwaki ntegeeza mu kuyimba oli bw'aba yeeyiza ennyimba asobola okutuusa obubaka bwe bulungi naawe n'onyumirwa okitegeera kati ate waliwo ba entertainer nga ye nga bola akabako nga ennyimba ze ziri awo bwe zityo okitegeera nga bw'ajja ku stage akozesa energy oyo n'akubuzaabuza kati mu baana bonna benjogedde tekuli sheebah gyagwa mo bonna benjogedde teri sheebah gyagwa si muyiiya ate si muyimbi nnyo ate tagwa mba energetic aba performer okitegeera naye ate muzinyi okitegeera kubana abeesoose kati Cindy like sheebah ya taking a decision embi okukkiriza okubattlinga Cindy okitegeera yagudde ku muntu omukyamu
omuntu soka webuzo omuntu w'ennyimba 5 mu 6 akkiriza ati omuntu alina hits aine hit almost 10 bukyatandika okumubatolinga kubanga yadde amwewulira nti bwatuuka wali zino ennyimba zennyini agenda kukola ki kati bwe twogera ku kyabadde ku stage sookera ddala yabadde ensaasanya y'ennyimba abayimbi bulijjo show agijja wansi ng'agisitula atandika mpolampola nga bwerinnya naye olaba n'engeri gye yazze akasuka bukasusi nnyimba Tiyakoze gundi selection nungi. Otegera teyabadde organize onajja mpola alinya nze nabadde nkisuubira exactly nga nabadde nsuubira nti mu nnyimba za Cindy ezigenda osemba ye boom party era exactly bwe kyabadde otegera naye n'ennyimba ze ez'amaanyi obwedda ajja suula busuuzi tuuka session number round number n'agiteekamu abakolabo bonna n'abaleeta omulundi gumu so yadde tali organized kwegamba bwabadde butiitiizi yalagiddewo nga kyakola professional kyabuzeemu ensonga yange nsoose okwogerako akatono Matilda leka gonda soka atuwe gundi nedda tugenda we tuti ku nsonga ya Shiba eno anyway nga Red Nights bwagambye nti mu byonna talina kyali mu kuyimba anyway kyonna ky'osembezayo kyogambye mbu dansa naye omuntu dansa lwaki alina hits kyogamba ezo ennyimba waliwo azimuyiiyiza manja like waliwo azimuyimbira mu studio I mean nedda anti naye anti katyolaba oyinza okubanga jikya gundi Shiba bamwandikira mwandikizi nyimba tiyawandikira nyimba right so the content she does not own the content but she owns the sound and the rest studio esobola okukola nemuyambako as long as you have the good music and then the way you push it okay omuntu akuwandikira oluyimba mama okuwandikira oluyimba talukusindikira ku simu talukusindikira ku ki ateekeddwa okubeerawo ku studio mpaka ng'oluyimba luwedde otegeera ekitegeeza nti omuyimbi abanga asoma ebbaluwa ng'asoma ebirango otegeera buno obubaka aba butuusa nga tebuva ku mutima gwe ono ajja n'agamba abeera ne mu studio ddamu bwoti so bayinza n'oluyimba n'aluwuliriza okumala wiiki ng'oli yaluyimba n'alumuwanga luwedde n'amalira nga wiiki nga aluwuliriza oba mwezi oba disinzira kukwata kwe era n'ajja n'ateekamu so it's like copy and paste nsonga ya Shiba yenkyaliko ekirungi tulina hits ku hits ate ekirala ye ng'omuntu kye tulina okugamba wano nti bamuwadde omuntu atali levels kye tulina okugamba nti bamuwadde omuntu omukyamu either ba promoter abategese oba university bandimuwadde nga ba spice basobola kye tulina okugamba kuba kati omuyita dansa ennyimba zonna zaabadde ayimba Yellow Festival yali idea ya Shiba yani ku party ye ewedde yabadde akoze victory party yagambye yalowoozaamu yali yagala afuna omuyimbi nga wawaweeru like an international artist nga yagala ku making a Yellow Festival something big naye yagenda olaba nga ssente nyingi you understand so nagamba okay n'atula wansi ne baddayo ne ba brainstorminga nagamba what can I do najjukira mbu yalina Cindy Cindy amusabako already battle you get so nagamba let me approach Cindy to Yellow Festival tugifuule battle eyo yabadde gundi like her explanation so it was not the Victoria mbe bamuwadde ye kenyini ya approaching a Cindy ngamaliriza ensonga eno akazindaalo nkagabe ndi timu Shiba era sigenda musalira musango mbuno yayimbye bisimanyi dansa biki nja sigala nga ndi timu ani Shiba kino kitulaga abakyala nti tulina we tukoze eki wetuuse oli yazze Cindy mukyala ne king king kitegeeza okuba kabaka but she's like mwami na mwami kumpi naye ono omukyala munnaffe yatulaze kubanga woba oyagala tugeze Shiba nga yo omuntu tulina okubeera ku saidi ye ngaffe abakyala n'oli mukyala naye tulina ate muva Bannayuganda omanyi nalabye Abannayuganda muvaamu abantu amuvaamu bubi akazindaalo kankagabe n'okukagaba lindako
bigenda kuba byogeddwa nti abamu bagenda gamba nti sheebah muzinyi Ugandans balina kye tuyita ennugu eyo ebalimu tebaagaliza whereby omuntu ajja kuva eri omuntu akoleredde career ye nga neyeeyita omuyimbi sita awuza mbu alina good voice tasobodde kusitaana kubanga we have seen good artists nga tebasobodde nakusa ajja omwaka nga gutandika alina eddoboozi yewandikira oluyimba wakabi nnyo ayimba alinga ennyonza si watugamba naye nga tasobola nakusitandinga ekumala emyaka emeka ebiri okitegedde kati tosagamba muntu mu dansa ku byonna talina kyakola simanyi dansa simanyi ku byonna talina kyali entertainer but he has managed to stand for over 10 years era ku bebakyala tosobola kugyayo bakyala notajjayo sheebah kalungi oba okitegedde so buli omu agenda kwogera byonna byayagala nti sheebah simanyi muzinyi simanyi entertainer simanyi byonna all the nonsense okay naye amazima gagenda kugasigala gagenda kubeera nga gali nti akoleredde ekintu kye okitegedde kati abayita abayimbi nga tasobola nakuleetayo hit abeera failure kati twagala abayimbi batulage nti bayimbi nga tulabako ku hiti naye obanga ku muntu kale atasobola kubaako kyakola oba okitegedde tasobola kubaako kyakola gwe bagamba nti tasobola naye nga asobola okuyimirizawo hiti nemerawo kale emyezi neyo giba 3 era kubanga tubabaddewo ku show ye ng'abatono be bagamba abaddewo nga basobola okugamba buli luyimba nga balumanyi oba okitegedde ate nga lwo nesindi enyimba zeyayimbe nga tetuziwuliranga nako to an extent tiyamenye n'amateeka n'ayimba olwa Brenda Fassie nga babigaana. So you can't say you have to tulina okuyiga oku appreciating omuntu yenna kyaba akoze tulebe okulinnya obulinnyi ku bantu olwokuba ffe tulina bye tuyisaawo olwokuba tulina bye tukola ki bye tuwagira. Matilda, submit. I submit. Kasirye amalirize. Submit. Neyanza nyakakisa kano. Inze mundaba yange ku shene yabaddewe. The show was nze sigenda kukuba nnyo. Okay, saa kugala muzalawo but anyway, I want to first appreciate the fact that the battle was a very healthy competition. Yeah. No one got hurt. Tewali omuntu gwe bakubye chupa. Mpozi kongeri report je tutala kufuna. No, like among the artists themselves. Okay. Nti bonga bo bakoze the healthy competition. Kati bo abali ali maybe nga bali mukwekuba. It's not on the artists. Byabwe naffe ne tuba twagadde okwevuma twevume byaffe ne bonga ba artists they gave a very good example. Competition is very normal and you can't tell your weaknesses or your strengths if you do not have a competitor. Ochiraba chikuwa amaanyi nomanya wano we ninoterezamu wewe sinakuterezamu ze kunge nga sinaba na kutuuka ku show okubeerayo njagala okusooka endaba yange gye mbadde ndabamu ebatene okuva we yatandika mu bantu naddala babadde basupportinga sheebah abatali ffe ba fans just but bali abamulinanira ddala abaku TV and all that nze nalabye ngo babadde supported by people that are very abatalina mpisa boogera nnyo bamutadde ku pressure omanyi bw'obeera ng'oli mu competition abantu abakulinanye ne batakuwa budde ku coming down kati nze mbeera nabadde awo nendowoozanga muti oba maybe mukazi wattu abaddenga naawo ng'ali mu rehearsals oli najja n'amuwama namuga gwe omanyi oli kiika ali mukola bw'ati kati ekyo ekintu kiba kikuteeka ku pressure ti gwe man TikTok nga bayagala nnyo Cindy kubanga nze mbadde followinga TikTok the past week nga most of the videos that are trending they are in support of Cindy kati ndoozanga bajja ne bamuwa eyo pressure gwe sokoke like nafuna eyo pressure and then another thing waliwo yagenda n'agamba ku social media nti no sheebah bamubidde ebigezo naye simane wobbira omusiro ebibuuzo era agwe like nze kyenalabamu sheebah tebamutraininze kubanga as a star I expect sheebah okubeera n'abantu abamuadvising as a celebrity that was in a position of competing with a person like Cindy kubanga tukyagale oba tukigaane Cindy is a very good artist. Okitegeera amanyi music
ng'ovudde mu bino mbusimanya aliko biki bino byonna bibaddeyo neze mu kulaba kwange amanyi music the experience agirina amanyi music mu kumuyimba mu kumuproducinga mu kumwritinga and everything nenvumirana nnyo omuntu eyawa Sheebah amagezi nti no she should really compete with she should battle with Cindy. And that's why I even give back the credit to her former manager, her ex-manager Jeff Chiwa. Kuba ye ng'omuntu omayobera n'omuntu ng'akumanyi Esther ng'omanyi nti Matilda ngo no tali mulungi mukana akantu kati ye nga ye manager yali amanyi artist we okitegera. That's why nti because he understands the music business ategera music business n'agamba omanyi omwana ono we namuteeka mu battle it could kill her career oba kitegeera nekimu puttinga down nga takyasobola kukola kintu kiriyo okiraba kati Sheebah ndoze yandisoose n'atula nga bwe wali ba brainstorming nga mwami Farazi wabadde agamba nti no maybe she sat down and brainstormed which artist should I bring yandize wa manager we namwebuzaako n'amugamba why did you not allow my battle with Cindy to come through okitegera yandi munnyonnyodde si mu bubi nenze ndaba alabika ne battle okugiteekawo yalinamu ekibeerabeera like banabaye banzalawa they don't know like we really understand that you've really come far nekintu kyesaagala ennyo nnaku zino Sheebah kyakozesa ennyo like she has been telling her story for a very long time ate ffe nga bafans be it's already stuck on us like tukimanyi obonyeebonye wayita mu ghetto like naye ataddewo nnyo sympathy story like it's no longer buying us kuba kati tugimanyi okitegeera kati agenza okujja mu battle fe wafeeze bikize nabagamba naye nga already tugimanyi kati twagala like work okay you've suffered okikubye emyaka 10 obaddewo but now you need to show us what you've learnt in those 10 years ate teyakideliverings oba kitegeera ebyo byonna byabadde nga agamba kati ono omukyala Cindy no yakubye omuziki ogwa bulijjo olaba ekiriwo kiriwo ekiti yakubye music oyo not at a standard of a battle okitegeera nti omuntu gwe badde ye yazze nga nze simena kumanya but I have this feeling like she came feeling like she's already the boss in this whole thing you get ate ekyo si kyabadde tekiri necessary like yabadde aletanga agamba I don't need to do much like this is my thing yolo is mine ze nayita Cindy you called her but she should have like yazogamba sigenda bijjayo oba kitegeera bulungi kati oli ye Cindy ate najjanga mayingeeze mu competition. You know how you be when you're going for a competition. You bring your best. Okitegeera. Ate nekya nakosa abantu abekisiru like abatalina discipline. Kati already ne bayinona shonga n'omuyimbi tannaba kujja bevumye kati nga bazahara toto like imagine kati nga fa babadde bagirabira ewaka no it's like this yavumye out of after being provoked okitegeera yavumye out after being provoked nti abantu be anedda eno point olaba yabadde ya business abantu babadde bataddemu emotions omuntu yavudde ewaabwe ngaze okulaba Sheebah ngamba this is my person omuntu yavudde okulaba Cindy ngamba this wasn't like there are times when they're in their studios oba eri mu mabala gye banywera twabadde ku battle wa meaning business era buli kyadde kigenda maaso no you could battle but not like disrespectfully about the whole show yabadde ku Friday me I would say it was not bad because Cindy yalaze abantu like people abantu abadde bagamba yagwamu yabalaze she still got it Sheebah yafunye competition ategeera that you know when you get a competitor omanya so I should work ekitegeera kikuyambako okwongera amaanyi mu byokola and tuze ku kiri eri gyembadde muyombera waneeno simanyi sente biki music noboba ina good music esikyayogedde why those people don't prosper it's because they don't feed money like in their career like they don't finance their music kubanga okutambuza music onatuuka somewhere olina osasula nowadays byagamba otwaleyo wali eri bazanye oluyimba lwonno olina okuwaayo kyoja mumiro omusajja olina omuwaayo okitegeera so gundi Sheebah kyemanyi gundi kuba strategy ya Jeff Chiwa we know engage her pushing her music so good enough she learned from her boss and even the other thing
Chicho mwagambye mbu yakola bubi okutegeka bate eyo. Omanyi waliwo ekintu ekikubaako wali eri. Ogamba but I need to do this something. And like I was still giving a submission and I wanted to point on that. Nze kizibu kyendabyeko kale mbayimbi baffe betulina wano mu Uganda tebamanyi bakulu baabwe be baani nti ne bookeera ku makya no like omuntu omukulu abeera muntu mukulu okitegeera bakulu baabwe si myaka yalaba myaka erizobe mukulu eriraba waddugala olaba omaliza Matilda maliriza njaga kumaliriza kyengamba nti abayimbi baffe wano mu Uganda betulina lwaki like kale tebawaŋŋana kitiibwa naddala when it comes to experience ate omuntu wabeera amanyi baba tebagamu proving ati tamanyi tono nanakusinga. We should let people have their credit where they deserve it. Nti why I got a problem with Sheebah's team they forgot that Cindy is actually a good artist. Yeah. So they started to play around with it. Like muchimaina mutima. Oya mumu wagira yeah, I love Sheebah. Esther agambye tuteke facts wezino kubeera. Nti Cindy even for Sheebah Sheebah oyo mulaba n'abantu bennyini abamuwagira osobola ng'onjagala nnyo nego mema kyoda tamanyi oba kukola kintu bwe kiti negwe n'olemerako n'okigeza nenga okimanyi nti omuntu ono tagenda kusobola mukazi oli kati olusi abantu abatwagala ate batulabisa okitegeera abakusudiyo olusi bakulabisa kati baneeno abantu be babadde nabo ku ttiimu ye badde bamulabisa bavumye Cindy bamumye bamukoze obuntuntu awo ba presenters bamulumbye like on the debate yalina ababe naye ababe tebamujiranga mu face we bati kanko example twali ku press conference yasooka ojukira bulungi do you remember that ani bamitani Seguya do you remember what he said nchijukira bulungi Esther najja bulungi Esther nchijukira bulungi kati yena jana agamba nti kaliya yoli egenda gwa Esther the thing is like this Seguya yajanga naye ina baferi yabi I want to differ from you a bit nti Seguya bwe yali ayogera ekintu yakyogera nganze Matilda bwe nandize nganze Matilda naye nga Cindy teyamugambako nti genda okole bwe bati yabyogera ye nga y'omuntu naye te for Sheebah abadde n'abantu boolabira ddala. I'll give an example of Wisdom Kaye kasogezako gamba nti Sheebah yabagaye mugende mukole we muti nedda listen what I'm saying nga wolaba Wisdom Kaye okitegeera waliwo abantu babadde nabo wali abantu abamu nga bakuwagira nga they can do anything for you osobola okundaba nonga kubanga kati Sheebah wetogera tugambe nti no nga bwagamba she's a queen she can tell her subordinates excuse me in my team I don't want that rubbish okitegeera kati ye nga ye Sheebah because she's their boss gwe bagoberera gwe bawagira abasoyimya n'abagamba excuse me Wisdom you're going to come for this but I don't want this kind of rubbish on my debate yaina omuggo ogu controlling abo nabona kubanga bona go ba following obaba wa sente obaba kolera choba they just like her but they are following her that is why I blame her inti yenga ye yaina controlling a Floki yamuyitirirako that they would come and say stupid things and herself she claps back. And you're doing a great job here. I think Wisdom Kaye avagamba n'omusiru buli musirusiru azaala. Like an example Sheebah gyaliri abantu ab'enjawulo yandibadde nga she doesn't support such a statement in my own view. All in all they both gave out a very good show. Thank you. But the thing should be that next time abayimbi abalala abalabye ekyo bw'oba omanyi nti n'omuntu akusinga tomwepampaligako kuba bagenda kusuula. Ekikulu ky'abantu naye afunye sente ye yagambye from the beginning this is a business. Nze kyennayiga kimu tulina okusooka ne tunoonyamu ekirungi nga tetunnagenda ku birala byonna tetunnagenda gundi yasinze gundi yakoze kino kitegeera kyekirungi ekyabadde mu sheeno yabaddewo yaleese omuliro mu industry yazzeemu neereetawo ebbugumu ery'okuvuganya amaaso ga media ne gakyuka ne gaddamu ne gatunuulira ne gatunuulira abayimbi okitegeera nti ne bagenda ne bagiteekawo ne bavuganya. Ekyokubiri abakazi baalaze amaanyi abo abantu babaleese
abantu babalese nga bangi nnyo okamala okitegeera ekyo nakyo kyabadde kirungi nnyo kati bwe baleese abantu abangi buli we bajja mu kitundu kitegeeza abantu bagenda kukola bizinesi kubanza we natuukidde awo enebbali ku kkubo yonna ng'abantu bajjudde abatunda pike abatunda biki okitegeera activities nyingi ezikola ki ezitambula kitegeeza bo nga bo okubeera ku stage tebaafunyemu nga bo bokka wabula buli muntu yabadde involved wakati awo kitegeera ng'otunuulira jjaamu wa boda yekka ezireeta abantu n'olabira ddala nti abantu buli omu yabadde ku ki buli omu yabadde ku muli okitegeera ti bantu bangi abaakoze sho nejja abayimbi ne basasulwa promota n'afuna ssente omutegese eyaleese sound okitegeera university publicity gyeyagala n'egifuna okitegeera kati ate bw'ova ku ebyo nga sho yonna emaze okuggwa enkeera ffe twakeera ku TV kola kitegeeza abakozi ba TV abateekayo sheezo nabo bakola ki baafuna ne tuva ku TVs kati ba content creators ab'enjawulo bonna bali mu kukola ki bali mu kukola okusinziira ku kivulu kiri ekikola ki ekyabaddewo kitegeera so tusobola otunuulira okusooka ekirungi ekyavuddemu abantu bakoze ssente okitegeera naye nga tukolera ku brands mmeka biri okitegeera olwaleero tina bino byonna bye tukaayana energy yenna gwe tuteekamu obusungu obuli sayidi eno obuli sayidi eri nti abaapise ekintu ekyo bakipise nti era kaseera kano bw'otunuulira basindicate bwe babadde dormant balina okuzuukuka bashibaholi kwe babadde basirika nayo bajja kukola ki bajja kuzuuka okitegeera kati vibe eyo ekola ki ekomawo okitegeera esa abadde ayogera ku ky'omuntu okujja leeti nga bamuyise boogera ku President Museveni yasinga kukozesa takitiiki eyo bwe bakutwala ng'obadde voko nnyo ng'omuwakanya ng'ogenda mu State House omulaba basobola okugamba ogenda mulaba ssaawa 4 ku makya bw'otuuka ne bakutuuza ne bakuwa akacyayi ne bakusitula n'okusitula ne bakutwala mu rumu endala ogenda okwekanga oluusi ng'omulabye essaawa 2 za kiro okitegeera wajjira oba wabadde oze n'obusungu oli frustrated wandiyagadde omugamba kino wandiyagadde omugamba kiri oba okooye nga weebuuza tumaliriza ddi nkole ki nve wano okitegeera omaliriza kyonna kyaleese osobola okikola ki osobola okibayinga kati buli wojja mu bato ino okumanya game reading buli omu engeri gyasomamu game ye baaki eba yanjawulo omuntu okudireyinga okugyemu ategeraganya emuyina okkeera tebansobi eba tactic era olaba ne ku sho kwennyini ku lunaku lwa sho sindi bagamba kigambibwa yajja leeti eba tactic yaba kukola ki akufrustratinga kati wadde ebbali n'obala n'ogamba singa sindi yatuukiriza etteeka ly'otuuka essaawa 2 yandiyimbye paka ssaawa mmeka kuba kimanyi ateekwa baba kimanyi ati essaawa bajja zikola ki bajja zongeramu okitegeera kati mu bbato ebyo byonna bibaamu omuntu asobola okukubisa buli kyayina era kyobola nayo yazze ku stage yabadde ayagala kukubisa buli kyayina ayimba oluyimba n'alumalirayo ddala n'awangaaza n'akola ki naye nga byakola n'eddoboozi lye binyuma kubanga akimanyi kyakola ki kyalina okitegeera kati on the other hand nga ye sheebah yakakasa kimu nina hit nja kukuba hit after hit after hit after hit kati ng'ojja n'okuba ennyimba 10 ye n'akuba 4 naye n'aziwanvuya kubanga kyakola ki kyalina tulina obba respect nti buli omu yakozeseza bulungi kyakola ki kyalina okitegeera buli omu yakozeseza bulungi kyakola ki kyalina okitegeera kati ne tumaliriza ekivulu ne kigenda mu maaso kati buli omu asobola okwesalirawo ani yakoze eki ani yasinze oba ani yasingiddwa n'ebiseera ebisinga ne bwe tuba tetwogedde ani yasinze ani yasingiddwa edda simanyi oba mwalabako ku bbato za rap ez'oku street abaana bajjanga saifa ezo nga bano bali sayidi eno bali sayidi eri mu mateeka ga saifa bagisalanga bati singa wayombanga nga bamanya osingiddwa mwajjanga nemwekuba layini naye kasita wayombanga ebimu ku bintu ebyakoledde sheebah nga disservice beba MC botandika oyombera ku stage va ku bino ebyatandise naye eri nga sheggwa sizaala toto navayo n'atandika okugamba tukuyambye katugenda kuzza ku nnyonyi ogendeko e Dubai ogendeko e London ogendeko ewa kitegeeza ekyabalese mu kivuddeko kati oluyombo lukoze eki kandi ne kituuka ku time nti ne dansa wayagadde ogoyinga physical okitegeera teri ku acceptinga defeat kusinga okwo omanyi lwaki sivuma abantu lwa nsonga nzikiriza buli wembankaana naawe ku nsonga n'onvuma mmanyi oweddeyo kasita ova mu karakita bwoti manya oweddeyo ensonga ekususeeko mba nina kukola ki kuleka buleso kitegeera so ebiseera ebisinga nti engeri gyetusobola oprotectingamu obutalaga nti tudifeatingiddwa nnyo eba eyo kasita omanya nti mpeddeyo akasajja kankubye wiino siri kamu debbali ddayo olifiiringa oliddo ki
olula ne kasita ovaako bwoti abatulaba abalabako ku zisaifa musobola okitegeera basentineri sedi bonna baaveeyo bazamba baliyooko babaluuko eyo bavubuka dynasty na biki ebyo bajjanga abavubuka n'oyimirira saidi ero noyinayimirire ne mutandika kwekuba layini bakubba okitegeera ekyasalanga empaka oli kuvaako kati mwenna abawagira sheebah kye muyina okukola butavaako muddeyo mu debate ng'ebintu logically okitegeera bwe munaavaako mugenda kuba omuyimbi mwongera mukola ki mwonoonera namuteeka wansi obudde bwe mwandi mumaze nga muddi mumudifendi nga mwogera ku birala ebirungi ebyabaddewo temujja bikola ki temujja byongerako the mere fact nti yakkiriza najja mu bbata eno okitegeera musobola okwogera Sindi yawiininze nnyo mu bbata eno Kataloogo ye yazuukuse ennyimba z'abantu bajja kuddamu bazikole ki bazirabe purayisi ye yayambuse waggulu buli kimu kyakoze kati buli kiri ku Sindi purayisi y'eggulu si yeyati si yeyaleero naye yazimbidde ku maanyi ga sheebah nti sheebah yabadde ow'amaanyi muki mu muzannyo mwayirayitinga ebintu ng'ebyo muve mu kuyomba okitegeera so nze nga maliriza ku nsonga eyo nja kubagamba nti Sindi ne sheebah ng'abakyala ababiri nja kusooka kwagala ba appreciatinga bapuliza fagwe a very good battle neyamba abantu bojogenda mu business eriyo omukyala ali mukyala eyo yafunye kilo ya sukali kuba mutabani we yataddeyo video ku YouTube eya Sindi ne sheebah nekola nabanga asobola oweereza mama kasukali just that tusobola obi celebrating and tusoka tutandikira kamalirize bana tugende kukiddako kati second round eri ewedde soka kati tugenda kweno nsobi ki ze mwalabye ezabaddeyo ku gundi ku show ensobi ze gyesokera ddala gye nasoose okulaba nga nze yabaddala omaife abalabidde wakati twadde tukiraba clearly wabadde live nyabo akiŋamba like ababadde live no what I mean nti omuntu ali live oyimirira bwe bati nti oyimba stage eri waggulu ne kakati fe abali eno ewaka bagitwa bwe bati olinza oba tewalaba engatto ya Sheebah nze nga nagirabye. Yes, that's true for real. Like njifuna in all angles. Kubanga TV gira mu aerial view, vertical view, everywhere. No bango ojiraba. Kati ensobize je naso esokera ddala. Ngeri balanced. Neba nange kibawoli kakkana. No, kale ensobi esokera ddala. Wama yogera Matilda. Ensobi esokedde ddala. Sheebah did not practice her vocals. Teyafunye enough training for vocals and all that. Then another thing, she did not read her game well. Map ya game eyo teyagira bulungi, tebamu advising bulungi. She didn't know how to come in. I really appreciate how she came in. Kwa fefe na yatuletedde kana akatoga aleta chi like when she was coming, we're all like eager to know what is she coming. But because she didn't practice her vocals and simaba bamwadde obukodyokodyo like soko okubewo line bweti soko tekemu kanoti wekate simaba bamuwadde naye nga bwe yabadde ayingira twadde tusubira akantu like fenna akatukankanya like oba je ayimbewa akantu awangazeemu katono oba kolenga like Sindi we yakolanga amala bichi that thing but that line is very trending omuli mu birundeka wabanga simayo sobola bichiracho tintimate like I expected Sheebah to come with one of her songs ngagenda waline we batyo fena tsoke to screaming out abafani wakitegeera then atutandike bupya you get like she didn't read the game very well, she didn't understand the battle strategy wakitegeera. Then another thing, the other bad things that happened, I think the sound was also not quite good because nafe ababadde wakaludde tubiba bivumbeera bijja bigenda. Then also the MCs they weren't professional at all. Bakoze bikyamu nnyo. I think twale tukola Sheebah gundi Sindi kadade musaze wa Sindi ensobi gye nalabyeyo esokera ddala batuwa amateeka agagenda obeera ku show. Batugamba nti ono bw'aba ayimba microphone eri bagijjako naye Sindi yabadde ayimba naddala awo yakubya akantu kugamba akalwaki otintimate n'asirisa oli obalooza badde bagaddewo n'amubuuza nti omaze nebuzayo lwaki ayogera ate nga ate eno microphone eri lwaki kweri kitegeera kakati bade ogami omaze mu nsonga kino ekintu kyabuzeemu
omanyi osooka mmanya omuntu gogenda odiringa naye ngogenda mu competition okitegera abategesi bano era nakyogerako emabegakere nti amutegesi bano bali balina sooka funayo ko abasajja abanaabayambako ku kivulu kyabwe since sa university sibategesi ba bivulu basooka bamanye nti olaba sindi oyo agenda kujjaawo ng'abantu bonna abali abamwetoolodde abanyooma abalabanga abaana olaba Nimrod baani abazaala tebaluddemu naye ng'ajja banyoomesa amaaso okitegeera nti bajja bagamba kino ng'akola kino okitegeera kyakyetaagamu okwo ku stage okwo abasajja abakulu nga basobola okukolesamu baliko professional nti okuwa ekitiibwa ssente z'abantu okitegeera kubanga omuzanyo tegwakomye mu baana abayimbi omuzanyo gwansigadde wakati wa Cindy ne Sheebah naye MC amataala ba DJ babere professional kuwa respect sente z'abantu okitegeera kuba akatogo kabadde buli wamu kati otandika otya bino tetuganye yestwade mu battle ebi byokwevuma kwiping nze natuse nendoza za toto ya beefinga Cindy okitegeera balina personal beef okuva ate nono Nimrod yagezaako okutandika n'olwa okubeera professional somehow naye yatuuse noli n'amuggyako so ezensobi ndowooza ezabadde onze ziyinza okwanga nalabye mpozi n'ekirala obutatulangirira kutuwa sente zaffe ku stage ezasembye batugaye bagenda tuwa miliyoni 10 nga tumaze okuwangula naye tebazituwadde ku stage tuzibanja tuwe sente zaffe nava shibaholic tetutandikidde wa esi namuwadde dda naye ate bannange maye waliwo ebitalekeka ngaokuba tulina obyogerako anyway ensobi kati nga nze yaliyo bintu bingi eyali mu VIP no eyaliyo first of all nga tuyingira wali disorganized batuka ekiseera nga bamu tebabawadde buno okitegedde naye nga ate bakilaiminga nti basasudde babita batya buno obulaga nti osasudde naye bamu ne batuka ekiseera nga tebabawadde ne bagende ne babagaana abamu batuka n'ekiseera ne bakuba n'ekibooko waliwo abasajja abali awo nga oyinza okulowooza babe bamanejja b'abayimbi oba basitudenti basimanyi so bantu bangi ebyali awo bannange guys abategeka ebivulu twasasula sente nyingi nnyo nze ntwala omukisa bannyonnyola ebivulu ebirala bya mutwalo naye bino byali bya mitwalo 3 mitwalo 10 kitegeeza sente z'abantu mwali mulina ziwaki ekitiibwa wano munyingira no tebe tugeesa abantu basasudde naye tebakola ki tebayingira security tetuganye ekola naye ate waliwo weesukka nga ekitegeera esinka busindisi okitegeera biki watuuka ekiseera ekyo nga tukivuddeko then ba MCs nangenda boogerako tino tebakola bulungi bevuma by the way ngenze mbiwulira kati nze naye ndowooza oba yali plan batulawazina planning ati twevumemu tukolemu bwe tuti nena okulaba nga Nimrod akasuka nga noli akola ki akasuka kaka oli nemu creating that hate oba kitegeera anabeera awo nga already eno gitwali nga tubagala kulwana bulwanyi oba kitegeera gwe biki naye already oli abuma obucupa abamu tebalaba ku bucupa obucupa buze so wali abatamiva abamu nga tajja kubaka cupa mukwano ngajja kukwata jinja osibire emulago oba okitegeera sometimes we have to behave wadde twagala nnyo abayimbi tubagala nnyo naye times n'obulamu bwaffe okitegeera tino oli ayinza kubaka cupa naye oluddako ajja kukwata ekisakoleki akube oba kitona kyekiri so ebyo byonna n'engeri gy'okwogeramu eri abantu you can entertain yes but tulaba abantu bangi tugeze ku bivulu bingi waliwo aba MCs abangi Zambali Blaswe Mukasa they always MCs ne bakola ebintu professionally ne tunyumirwa oba kitegeera so ba MC bambi mukyuseemu wadde tuba twagala abantu abamu so kale ezo zensobi ze nalaba ku show bano abakitegeka baalinga abagesa kyovola bakyali disorganized baalinga abagezesa balabe kyovola batikyali organized bulungi yes kubanga ensobi zaali nnyingi ba MC bakola ensobi nnyingi ne mwevumira ebintu ebinene ku stage kati omuntu aze n'omwana we mazima ddala ne mwevuma gundi toyina kino ebintu ebitanyuma ate nga mukola ku radio mwe betulabirako abaana baffe babalaba so ebintu ebyo tebyali birungi when you ogamba ku byokwevuma ekirala kyendaba maybe another thing kyebakola ekitaaliyo the disorganization olaba buli omu teyamanya role ye kweyo show ku stage nti yes nti kasuku oba baali bamuwadde nga ye moderator wa show
Nate not yali team Cindy yali neutral no she was yali neutral. team Cindy He was naye neutral, ze sorry. nalaba He was neutral. abali ku team ya Sheebah bali balaba buli muntu ali okwogera oba obulungi oba ali okubeera fair agenza ate kusaidia Cindy okitegeera nti bali abo ku team ya Sheebah buli muntu yajanga ngoyagala kubeera fair ogebe bannange tukole n'obuwombeefu ofukirawo team Cindy okitegeera kati ne Kasuku yajanga he wants to be professional ate kikandoza bali bavudde wabweru nga bamanyi ali team Sheebah agenda tuke no ku mulimu era n'abagamba people I'm on a job nze ndi ku mulimu I'm going to do what they've paid me for kati ate balinda tebe butandiko mulumba nalabe yali agala omusikako microphone imagine you're doing like I really was so disappointed in Zahara Toto era simanyo baba kama bamulaba but she's the most unprofessional person that you have on your TV station but no they have no listen sagala bamugobe sagala bamugobe but balina okumanya omuntu waabwe ekituufu kyali okitegeera nabo bennyini bakirabe bati omugamba they should know that on that show she showed all her bad manners on that show and because she represents a big brand maybe they should I don't know they should get someone that can pull that off better like no bayinza obutamugoba ne bamuggyeko ezo agamanyinja amanene nnyo bamuteekeko amaaso ag'amaanyi ate n'ekirala babeere nga bamukansolinga kubanga nedda agenda kusula ate kyoyogedde ekituufu nti agenda kusula TV lwansonga asobola omuntu nga nze alinza okola ekintu nga si kirungi oba kiraba nga mukulu Kasirye yamanyi nze bulijjo TV eno manyi yakitiibwa era abantu abagira baba ekitiibwa kati omuntu bw'ajja bwati n'alaba ebyo ebintu agamba okay I don't want my kids to be watching that TV channel again in my house. Oba kiraba kati they should really bamugambengako wabatakoze bulungi ate nekiraba bamugambako tabijja mu busungu ayigire from her mistakes because I see kyasinga okwetaaga aganyobera a good MC and I think she can really pull it off. Ne buli wayagamba mbu avuma abantu abere disrespectful it kills her things so bad. Kanyongeze ku nsonga emisa Kasirye ayogere. Waliyo omuntu gwe tulaba nti nava yoyo. Zahara Toto yagenda okujja ku NBS oba kusanyuka nga ye Zahara Toto oyo gwe tulaba. Webwayise simanyo bache ekituufu. Zahara Toto nze namufollowinga by the yali mukwano gwange on Facebook. Zahara Toto yayinako entalo n'abantu. Zahara Toto nga womuyingira akuyingira bainako n'olutawo nedonizera kati si kipya wabula yoyo wabula bonga aba TV engeri gye be branding ambayina okutereeza omuntu waabwe adde mu kumpisa akako kugamba nti no bwato bwali bwato si bwalina okubeera kubanga no the thing is like this buli muntu mwene asobola okukyusa embeera ze kati tetugenda mumusaasira atuvumevume atuwemulewemule akole bonna byonna ebyekisiru olwokubanga tugamba anti ekyo ekigambo ekinene because of the way omanyi lwaki esi sisobola kujja nenkuwemula nga tompemudde Unekyogedde sakitegedde oba kiraba singa yali yayisiza in a professional way teri ngeri Nimrod yandi mugambemu ekigambo ng'ekyo n'akyogera emirundi kyenkana ng'esatu oba kitegeera n'akiddamu ogusooka n'akiddamu ogwokubiri n'akiddamu n'omulala gwe saamanyi oba gyasinga waawe naye ng'ekyo kyogamba mbu no bwato bwali kati alina okumanya nti takyali eri ku Facebook account eka ali ku TV ey'omuntu ateekamu ssente ze alina girepresenting obulungi era baba takisobola aleka abala thank you bw'aba tasobola bawa omulala akole ekituufu bannaye naye nga ekituufu ekyaliwo nti ezimu ku zoyinza otunuulira ng'ensobi ezaali ku kivvulu eyo abantu abali ku security baali disrespectful abantu abali ku security kati ate nno ekyasinga okuneewuunyisa abasajja abaali mu uniform ng'ate bo bakkakkamu era nga be bagezaako gaana bano abali mu leeya banne kalikya y'abantu abali mu leeya okukwata emigga eggweewo kuba ne bwakola ensobi tomanyi kitongole kimwakola kimwagwa eri ku sayidi ya geeti ya VIP waliwo omusajja onja sigala mwogerako ayinza no baali anweddemuuko ng'olaba n'abasajja abali mu uniform basirikale ba uniform ya UPDF nga bajja ne bamukwata ne bamuzzaako n'ebbali ne babaako nga engeri gye bagezaako mukonsoolinga ne bamuggyako omuggo bwadda n'addamu n'akwata omuggo bwagusonga mu bantu bwagubasookeka ku kifuba naye nga ne distance w'abakyankalanyiza bali wala nnyo okuviira ddala ne bwe bakola ki ne bebasasulira kitegeera
ekyo kitta order n'omuntu eyazze nga yandiyagadde okuba ne discipline asobola okukola ki asobola okutabukira sifa abategeera ennyo be muba mu handlinga oyinza okulowooza nti gw'otaddeko nange nenzija nga ntaddeko okitegeera so security teyali nnungi waggulu wali yali disrespectful kati ate nga newomala okuyita awo munda wano disorganization yali nnyingi nnyo ebintu by'okuyingira ku bivulu omuntu waba amaze okusasula tomufaako waliwo kanga asasula mufeeko paka nga atuuse wagenda okukola ki wagenda otuula kuba abantu nnamba y'ebivulu bino abantu bajja genda beesala mpola ate nga babadde bakola ki babadde bakomawo kitegeera kati omuntu bw'amala okutuuka munda n'entegeka gyetegeka munda oluusi tesobola ebiseera ebisinga ebivulu kati tosobola kwawula VIP n'eri na ordinary embeera gye mubeeramu na buli kimu setting bwekola kibweba kati oli aba yasasudde esatu kye kyabakusinzeeko nti ye aba ayimiridde gwoba omusinzeeko kimu ti olina katebe of which later ono olina okkayimiriramu okulaba okitegeera so kati awo ebiseera tufe ku bantu okuviira ddala nga basasudde paka nga batuuse okusinziira ku buli omu kyabakoze eki buli omu kyaba asasudde okitegeera bwe twogera ku kyaba MC ekyo buli omu yakiraba abali ku stage bannaaye mwetereeze omukolo mwagu katono mugujjemu ekitiibwa lwakuba ba artist oluvannyuma badda ne bakola ebyerabiza ate mmwe bye mwakola kati tugezaako kyayirayitinga muleme kiddamu oguddako ne ba artist bagezaako kikola ki okiyisaako kitegeera then n'ekirala abantu abaali mu production eya sound teyali nnungi ate n'olulala bwe bakuleeteranga omuntu ne bakugamba nti ono ye mukamaawo bakuwadde kasuku nti ye mukamaawo era kasuku n'akugamba nti saidi eno bwekola bwetijjako ettaala saidi eno bwekola bwetijjako ettaala mukamaawo n'atuuka okujja n'akugamba jjako microphone yeeri n'ogiremezaako yenna yali mu sound osaana okukuba embooko kuba oba osaana butasasula kubanga baakulaze ne bagamba ono yeko ki ye mukamaawo bali abasigadde beetondere luvannyuma ne baakulaze nti ono yalwaninga ki yalwaninga shu bagajjako ettaala eno gijjeeko bagajjako microphone yeri gijjeeko aba n'ensonga lwaki akugambye okusinziira ku buyinza obwamuweebwedde okukola ki okulwaninga ekivvulu ekyo kitegeera mulekerawo okuyisa mu bantu amaaso naddala nga guidelines zibadde kiriya nti ono ye boosi wo mu nsonga eno kitegeera so ebisigadde just nze nja kutunuulira ngambe nti ebisigadde tusobola obibuusa amaaso ne tutunuulira ebirungi ebyabadde mu sheeno ne momentum gye yataddewo bannaye muyiga okuwa sente z'aba VIP ekitiibwa actually zonna obutebe ne bubula ekitwawula nno VIP ne bali abalala bukabawe kati bwe pati tewali njawulo n'emu kitegeeza muba mubbya abantu mwali kikoze lumu mugambe emitwalo emeka esatu obutebe bwa ki okulinnya twalinya kati nga ffe tulaba saizi yaffe si nnungi netulinnya waggulu kwebaddaze no tukuba so guys mutuwe ekitiibwa n'abalamba w'ekitiibwa tujja kusigala nga tulinga gundi nga tulabira ku TV yatusinga obbira by the way stove nati bagamba bakola bali tuchankanya bibiri ku TikTok sibye tulaba wano network tulaba muzira so naba Airtel naye ngera sheebah kiraka yabikola aba Airtel so kubanga bali wakati tulaba timu ya sheebah obuzibu mwakwata mu network ya Airtel omaze all right kakati nange let me submit the mistakes I saw on that show ekitoka ndoza zona mzogeddeko mose security abantu ba security bayisamu nnyo abantu babulijja amaaso tetuganye mwabalina obuyinza but then you should respect other people then also the bosses bananyini kivulu era bayisamu abantu amaaso nagenda zali sawa nga 2 nengenda ku side ya nengenda ku ordinary side nasanga nga abantu bali muku like abantu bali mukulwana kuyingiramu okuyingira okuyita mugunde ezo muzigarets eza security era we bayingira ne bagena mu tent ya gunde eno eya wristband because you go with a ticket then they give you a wristband otuuka wali eri nga akavuyo akali wali nga owa wristband bagoba mugobe okitegeera asobola okuwa ki wristband whereby I saw even a situation whereby people had to pay extra money to get omuchuba najja nakugamba sokufuna wristband you get no more mutwalo gwe yasasudde esatu nomaliza ngo sasudde eno betano nogenda nakufunira wristband bamala okwa wristband kati okuyingira the main venue weri like to enter inside era waliwo olutalo okitegeera so ndowooza ba organizers Victoria University should go back and revise the way you do your things kubanga bali baga nti tewali na ticket ku mulyango
yes tewali ticket yes tewali ticket bali batunda wristband era nga bw'ogendawo ng'olina ssente they give you a wristband naye ate kati ebeera difference kya yes so security ne bagundi n'abategeka bakolamu ensobi then when you go back kati ku stage nga tute kugundi ku stage maybe aba organizers kye bakola ekibi gundi interest z'abayimbi bonna Sheebah interest kali it was good as you said gundi ono seen when she was coming on stage they did something that was unique nekikuba gundi Sheebah bakuba fireworks and okuba fireworks kyalinga ekiragambo oli abadde upcoming or a curtain raiser now the main star is coming on stage okitegeera so omuntu ayinza okiraba in that way kuba omuntu ayinza obutakitegeera mbu gundi Cindy ayinza kubanga Cindy ategeka nagamba njagala bankube fireworks naye omuntu ayinza okiraba n'agamba mukitegeeza bali bawa nnyo Cindy you get so, aliwa fala so all right ensobe endala gye nalaba abayimbi ba MC baabwe bagetinga offline they got emotional team yasinga okundisappointing ali team ya Sheebah wankwadde mutegedde mbu biganye but you should not yes no sina side by the way anti bachaga ku stage mbu biganye because okutuko kwagala okulwana na MC oweri side because Rita Dancehall yali agala kwengejinga kayima nakambuze kubaliyo esa MC Katsi yatuuka kyo okujja ku stage okulwana n'abantu because I was hearing waliwo party bamugamba gundi yamuyita no zatoto yamuyita kye twade tugamba mba abantu bonna abali around Sheebah lero no Sheebah yayagala yayina abantu bampisambi abantu bonna bayina they have the same character. That's the problem. They are not ethical. They are not ethical. Bandi mumyo omuzindalo oyo kubanga yali yayononera gundi Sheebah Neda Zex yajja kuyimba si kukola lutalo. No, it's okay. No, we are talking about scandal. Zex didn't sing. Kuba yayimba nyimba ze yayimba ulira yayimba oluyimba lwe yes yayimba oluyimba lwe naye nga awaana Gundi Cindy you get yali awaana so all right so basically there's a ensobi ezaaliwo so they should review omuwanguzi nga bwomumanyi ujjako twagala tusoma akanamba esere zaffe ziri 10 batuteretereko tweterize tetulina kirala kyamaanyi sinza agamba nti owaaye tulina kye twayize ng'abasomesa twasomesa twamala mwebale nnyo amanya Mr. Matilda nze nga tumaliriza njagala nnyo ffenna eno sho tugifunemu ekyokuyiga kubanga ena be ya expose nze be yawaanye ne be ya eno sho buli omu yamutadde mu kifo kye n'omugaso gwe n'endabika ye n'eyisaye bweri n'engeri gy'alina ogitereezaamu then n'ekirala njaga nnyo okwebaza bambi abategese thank you to the artists Cindy and Sheebah. You did a great job and you brought more fire in the music. You even got a big deal. Yeah, you give us a big deal. Then n'ekirala ba fans ba teams ezenjawulo mwebale nnyo naddala aba Sheebah abasinga bambi twavudde ne tugamba mwimbi waffe no byakoze tebibadde birungi ebimu okitegeera bambi mwebale kubeera abantu balungi kukkiriza where the defeat is and to celebrate where the wins were. Thank you so much. Bannaye kati ekikonde kinyooke wano hey babe naye nga bannange tubebaza okutulaba mwenna abatulaba ku channel zonna Life Experience Uganda, S Media ne Brown Skin Events. Nga tumaliriza ku nsonga ezo eza show eba teyabaddewo bannange abantu abamu mwetereeze naddala abategesi abayimbi baffe ababadde mu bato saawa zino tetumanyi manager wa Sheebah tetumanyi manager wa Cindy so abakyala bano betagamu ku management ebeera ng'ebafuga yeetagisiza ddala okubanga bali organized mu bintu ebimu simanyi oba show zonna eza Uganda bwezityo bwezibeera n'ekyo kiri kyonna beetagamu okwa manager tubebaza okutulaba era nga amanya n'eddoboozi nsigadde nze Asha Nava Namatovu atana subscribinga ku channel zaffe zino 3 obeere ng'obeera part of us byebyo ebigambo byange by'olunaku olwaleero so nga tumaliriza guys byonna byabaddewo mukulikeyo mu bato byonna byagenze bulungi ebyagenze obubi byonna n'ebyagenze obulungi
naye era nga kino nkiyisaawo Ugandans we should learn to appreciate people kyonna kyebaba bakoze nga baba balina kyebawongeddeko ku industry naddala wona industry yonna gyali naye ng'omuntu ataddemu amaanyi we should learn to appreciate them tuleke bakuba tuleme bavuma tuleme kukola ki byonna so awo nga nvuddewo eddakiika nga nvuddewo tubeebaza mwenna ababaddeko ku life experience brown skins event ne S Media Uganda. Thank you so much. Atanaba ku subscribe, please subscribe to these channels, likinga, commentinga, byonna mubikole naye nga naffe tubaagala nnyo. We meet next time. Nga tumaliriza Sindi ne Sheebah mbanoonya buli omu nnina ekyebitaano kye. Sindi ne Sheebah buli omu nnina ekyebitaano kye ekyo kye mwakoze kyabadde kirungi. Mwakomezaawo obulamu mu industry. Sikyogera kubalengeza ekyo bawayo ekyebitaano just wetyo wendy okubasiima mwebale kyonna kye mwakoze amanya Kasirye Adam kandi nga ndi mutunulizi w'ensonga za art and entertainment nga nkubira nnyo ku site ya business era kinnyonnyola ensonga lwaki ndi musanyufu ku kyakoleddwa ekkololo kiina engeri gye kyayongedde obulamu mu business na bonna abaagenza okifunamu nga kyayiniwe twaginnyonnyodde mwebale nnyo nga tumaliriza tubadde wano ku Satellite Hotel eri wano Kisasi Kyanja Road wejogisanga baina very good services baina health club wansi awo ate waggulu eno baina very good rooms you can come and check them out ebisulo okay bangambye bannange ebisulo mbinyonyole bulungi ebisulo baina single ne double oba olinayo mwagalwawo eby'abaana abakulu abali above 18 si abali below 18 abali above 18 so osobola okujja waneno nowewumulyamu ka weekend omanyi olutalo lubadde lw'amaanyi olwabadde ku Friday ate kati naffe abamaanyi batukubye ejjo kwegamba muyinza okuba olina stress ng'oyagalamu ejjako just come here and relax owaaye tonnangira ogugwo gugenda mu maaso nze ndagoba automatically wangamba luli nti nakubba bakubye 3 era kwemu VAR yanzibye nange kati kamalize banange kyo naye nga mmanya mbadde Fat Farazi wano ku Brown Skin Event asaako ne S Media Uganda wamu ne Life Experience Uganda banange ndowooza mulabye kimu kiwedde tuli bakyali ogambye katono bankubire ku bwa moderator nange